Spice okubeera mu nnyumba tansasula, omwogerako tansasula, okola challenge ze tansasula. Nze manyina okukwata challenge za Spice nensanga omuntu ng'obanga zino oba akola kineetekamu sound ya Spice mu promotinga tantumangako, naye kyakoze si kirungi ne bajjako essimu enjala bweguluma n'agamba Cumi lwaki oli njala bakuwa ekyoyagala. Cumi yambala kano bamuyita Grace wa C&G ayambaza bakyala bapurezenta bangi bayambaza nange atera okunyamba. Singa si Grace singa endosho teriiwo yampa amaanyi nalina obwetaavu teyampa ssente enkalu nampa ekigambo nenkisama okola nesobola okubaawo omukubireko mubugalo Grace olinamu ku ssente otoyo bambi ayina bikalo ne lipstick walanga abantu ne bajja okuwagira abantu baze mu kivulu kyange bangi ate getolabye nga tugisibye abantu nga bali bweru waliwo abalabadde bazze okunnumba abamasasi ne bakuba Mr. Spice tayimbye Lady Pazzo tayimbye mbalambye tewabagambako tebabadde abakulu ku show yange okuyimba lwaki tebazze bebamanyi ne balina okumpa ensonga nga ŋŋumu amafuta ago galaba tulina bye tukola ebisinga amafuta omuntu kino kitwale nti nfiiriddwa maama bazze okunziikirako oba tebazze yes so nze omuyimbi Spice alina mu nnyumba yange kinumye Spice obutajja kuyimba the Spice okubeera mu nnyumba tansasula omwogerako tansasula okola challenge ze tansasula nze manyina okukwata challenge za Spice nensanga omuntu ng'obanga zino oba akola kineetekamu sound ya Spice mu promotinga tantumangako, naye kyakoze si kirungi ne bajjako essimu nentuuka nenkuba ne batuuka ne bajja abantu bange babalinze bange bagenda bava Masaka bajje bayimbe ku ssaawa 9 weziweze nenkuba tebasobodde kubaawo. Ye Lady Pazzo alina okumpa ensonga nene. Lady Pazzo y'omu ku muyimbi abantu gwe bagamba mwesonyiwe. Lady Pazzo ye muyimbi ensigo yakyawa neffe nga batiktoka olimba Lady Pazzo enkudisi lwakabi nesi wakabi neffe batiktoka tulina kye tukola si lwakabi lwakubataze si lwakabi lwakubataze kuyimba kyova olabanga si lwakabi yes kubanga ensi yali yamukyawa baddamu buzzi kumwagala kitegeeza okyogeza busungu njogeza busungu kuba lwabali bangambye mwesonyiweeko nze Lady Pazzo nga yakayimba genda ogula emmotoka namulabako Lady Pazzo n'akyawa abakyali be bonna n'abeegobako bonna n'atandika okwogera obubi. Lady Pazzo bwe yalwala namubeererawo n'oluyimba lw'enkuddi ndupulomotinze n'ebigambo ebimu byakozesa nza bimugamba n'ekyokubi nze yagamba Lady Pazzo kozesa essimu yo TV ensi yeba yakukyeba egenda kuddamu ekwagale kozesa TikTok so sisanyuse lwa Lady Pazzo obutaba wano. Lady Pazzo yakubiddeko kasimu nakugamba lwaki tasobodde kujja yangamba alina okujja okuyimba akubiddeko leero nakugamba lwaki tasobodde taŋŋambye naye nalina okumpa ensonga erimu eggumba kuba nze Cumi seeguya sina maama sina taata siswala nswaza buswaza oba balina bye bakusaba byotatuukiriza sina bye kibasobola kunsaba kuba sina kyennyina noonya bunoonya. Lady Pazzo okupromotinga music etansasulanga yes alien skin nga zze Lady Pazzo asinga alien skin kati kino kirekawo omukwano gwo wakati wo ne Spice Dana ne Lady Pazzo. Lady Pazzo asinga Mary Butter tazze tayimbye ennyimba n'azimalayo abayimbi bameka abazze obutiti wuuyo bali ku stage abayimbi bangi benine mwanje baani bonna buli gwe nayita bajja owiranda bonna bava wano banandolaavu balina zimanagement ba Jeff Chiwa jowiranda okuyimba miliyoni 4 wano mu kibuga Mary Butter okuyimba miliyoni 4 baze ne banyimbira nga sina kyembawadde kirekawo omukwano gwo wakati wo ne Spice Diana ne Lady Pazzo. Nze tekina we kituleka era nzirayo kwokya bifaananyi bya Spice nzirayo kubyokya ne challenge ze nakola ngenda zidiriitinga takubeererangawooko tambeererangawooko ate ngalaga kyali wange tambeererangawooko mwana tugambe nti akwefuulidde kulaba annefuulidde ande kino kyakulabisa abantu bangi abazze nga mu komenti zange tugenda kujja kulwa Spice kinumye
Spice alina okumpa ensonga ennene kuba njagadde Spice bangi abajja ne bavuma Spice nenjiwawo omubiri nga teryandagidde naye lwakuba nti muntu muyimbi alina omusaayi. Oba oyogera n'omuyimbi notayogera na management yemuganye? Si management baba be bamu ande Spice wagamba yes Roger tasobola kugamba Roger bwagamba yes Spice tasobola kugamba kuba be bamu. Yes, so nja kwebaza buli muyimbi azze okumbeerayo nze nga Chumi ndi mukazi munaku nekinumya nnyo abantu bange okujja okusasula ssente kulwa Spice n'atayimba. Kinumya nnyo ku bantu bange okusasula ssente kulwa Lipazo n'atayimba yadde nga badde bagiridde nze show yange mubaddemu abagiridde abantu abalala kyova olaba nze bwe mbadde ndi ku stage bamu bamu bakubye enduulu Alien bw'alinnyo Mary Button bajja obiranda Banandolaavu bonna waliwo abakubye enduulu. So omuyimbi wenna gwaliyo gyali nomu yetaaga munne ffe ba TikTok ffe twanguye ensonga ande twabeeranga ku ma TV nze nalinga mmanyi okuba owakabi wena agenda ku after 5 ne kati omuyimbi akuba oluyimba nga tagenze ku after 5 omuyimbi akuba oyimba nga tagenze ku TV ba TikTok tubabeera waki batutwala for granted okutwogezaako lwaki bakikola ate batuuka okuba okuta ennyimba ne batuyita lwaki bakikola nga ffe twasobola kutubeerawo ffe ba TikTok tetuli bayimbi bwemba mpushinze Spice wajja obiranda ne mutulya mu kayimba ke bwemba nzize wanajja mbeererewo kubanga ate nze mwongerako tafaali ddene tulina abantu batufollowinga abantu abatuwa emirimu balaba ffe mwana okitegeera ennaku zino abayimbi tebakyagenda kusaba presenter okuba oluyimba tebakyagenda ku TV ennaku zino oluyimba olulaba edda lwatundanga omuyimbi nga tata luyimba nga tekuli video n'oluyimba lufuuka hiti ku TikTok nalyoka kula video oluvannyuma. Bino byonna mbyogeddwa Spice butajja ku Kivulu. Lwabayimbi bonna mbadde nsuubira ne mutajja mulimu ba Tomudi ayimbye Biswanka ayimbye Biswanka azze naye nga obadde omanyi program abayimbi badde bangi by the way. Lwaki okoze Kivulu kino nkikoze nti nnyina ennaku nazimba ennyumba 10 nze nga nze ntobya nde wandabanga tobya mwana ennyumba yange bwe bansiba bagitwala nazimba ku Masaka Road bayitawo Nsangi nyumba yange bagitwala ndi mukazi munaku nyina abaana bendabirira ndi mulwadde wa mugongo ande yatale bwe bansiba nalala omugongo gwange era nze ntambula nkaaba kyankozesa sheno njagala ngende banongosa omugongo era nja kwebaza nnyo bakyali bange abali e Bulaaya omuli Blick nja kwebaza omuli Engalabi nja kwebaza Mamita Gidafini nja kwebaza Jojo Keteira nja kwebaza Auntie Ruth nja kwebaza omukyala gweta Bossed be bamu kubagenda okuntikka ngende Bulaaya banongosa omugongo abasinga badde bagamba okikozerwa kwagala kugula motoka asirwa motoka ande bisala byonna mba mu motoka nze nakola emikwano eginamu ssente abo bantu bolabyeko bakifeesi nze nsobola okukubira omuntu yenna nampa emmotoka ne kati emmotoka ziri wali 3 zipaakinze nyina bakyali bange abangattako. Yes, kyewunyisiza nnyo abantu okulaba Mary Button ng'ajja okuyimba ku Kivulu ekyo. Nvudde ne Mary Button wala because bw'omu yali asinga okumuvuma. Nze okuvuma ye content wange ate wano tukimanyi bw'oyogera ku muntu oba omuwanise nebintu byenjogera ku bayimbi mbawanise wabanjala baliyo beebase olaba walona akatambi akafulumye naye nga sikange ne waliyo abasabye singa kale kabadde kunze n'entrendinga. Yes, abantu bayogeredde akatambi ne bagamba Chumi aboogere sibe bakatonda nze kande ndi ku lusi kuno lwa Katonda. Katonda yanzijja eluzira, Katonda nkuziza nga sina bazadde, ye Katonda agenda okumbeererawo. Omukono gwange guliko 3, guno gwe mukono mu katambi okusinga olabika teguliko 3. Omukyala nnyini katambi muyina mu Nigeria ekyafaananya omukyala fesi yeringa eno yange nekyafaananya omukyala nti yali yasalako enviiri bamumanyi bajja mubalaga tayimu genda tuka tumubalage nekyo kyakabi akatambi ako twakalaba dda era netula n'abaana be nakola nabo netukagamba tukakolenga stand era nakakoze nenfuna mawulire nenkata famire yange yanzalukuse naye banjanjinze bannange omwana waffe atulabisizza famire yange bagagga nnyo bangi naye batono abambeererawo naddala nga basibye okitegedde so bangaye banzalukuse nama wange yafa mulamu nekitange mulamu. Yes, ng'okoona ku bantu storage
bani ba comedians bavayo ne bagamba nti mmwe mubamazeeko emirimu gyabwe okuva lwe mwajja tebakyafuna ba following babeerawo tebakyafuna na mirimu kyogamba kati gwe bewasomera byokola namunsi wakyusa eriiso nawe kyusa envubo nze nali komedia tokimanyi kati nkola ki kyuka yes basobola okukyuka kati wali omuyimbi Victor Kamenyi olaba akyayimba azanya content namanyi sente zaafuna abeera mu kusiika nsaniya basiike bafumbe emmere bakomediani bakole restaurant baluna tebalina ma restaurant bapapa misaki eno ensi ya Museveni mubiveemu mukole ebirala nze waliwo yambuuza TikTok bwenaavawo nodda kuki nemugamba nja kufumbirwa kuba nyina abasajja banneegomba abawala abasinga ensi wetulemere yatuula mu bufumbo baneyeetunda so enswa wekyusa eriiso nawe kyusa envu yes enyamba gyozengoze wankajja ku stage oyambadde ng'omukyala obuvunaanyizibwa kuweesa mama wange ekitiibwa lwaki osigaza nyambala eyo eno nyambala sitayiro yange mama wange eyanzaala yafa naye yali mweno sitayiro yange ekiteezaala tekyala era wakimba ndi filibweti kuba ne famire yange ekimanyi kuba mama wange samulaba kinene abafamire yange bamulaba kinene naye newemba ngenze mulumba oba mbagamba bweti era nabo balioke nakyo kati gwe atanzaala simanyi gyosanga buzibu ndi bweti landiroodi baani kati kibaye ekyokulabirako abagagga bonna obalabe bendeese esegeera mwana si buli mwaka sho yange ndowooza guno omwezi ngenda gitwala Masaka ku Chomaz eno mo Steve Show season 1 bwenvayo nzira Nasana bwenvayo njiza Makindye okujjayo esaawa zino ngenda tandikira kuwa Spice wembala nzye waliri puzzle yes era mu mukono okusinga olabika mu katambi mu kuzuuminga wekubako tatu abayenze wekuba nga tekuli tatu siyenze olubuto lwange tekuli mugaba yadde bwekutabaako mugaba temusakiriza njogera n'abazadde bange naddala mu abali awo musirike sagala mbagume muze kusaawa esembayo oba kyemwagala mbaatulire ogyeko Prisha Cash nejjaako mama wange ono si yanzaala naye muganda wa mama wange yafanga ndi muto nga nyina emyaka 3 omukyala fulufiga yansiba mama wange yafuka mirono golaba nga si yanzaala n'akaaba nakwata ku magulu ga fulufiga nsonyiwa yagaana mama wange abaddewo n'akaaba n'angumya era nnyongera okugamba mama wange gwe mama wange yadde nga omusika mama wange tebasobodde okubeerawo oli mama wange DJ sofikula akayimba katwale mama wange bapawusa muliwa bapawusa babiri mutwale mama wange ku motoka gende wakajja kujja nca nami tekiiso munakirira mama wange bato wetumanye gwe jasi Tukola yatimbye ebintu bino byonna okulaba ng'okola kwesa ekitiibwa bamwita Marisdiko. Marisdiko yabitinda ate nga bitimbidde bwereere. Kageze kajje. Baby, nga bwe nagambye. Gano ge maka gange. Luno olubiri lwonna lwange.